primary school ate sifuna agitulia ku Kampala secondary school mu mwaka gwa 1988 yafuna diploma mu katemba okuyimba n'okuzina okuva ku University Makerere mu mwaka gwa 1994 yebuvuddeko yawayamu n'omusasi waffe Josephat Seguya kujenvuddewe mama ya abantu babitanaalo mbona kawunde sebaduka neta atamugambya manya tato wange Salongo LUBWAMA Senjabya Matia bonna baatema yakulira ku Matron mu Kampala gye yali abeera ne Nalongo ng'omulimu gw'okutunda amanda we gubayimirisawo oli kampasi yasegeya yamala when I went to St. Francis, West 5, Nendekerawo, AS6, second time, Nendekerawo kusoma. Bana asomesebwa ekisiro tusoma babuuza bannange. Napoleon yono gwe tusoma, Napoleon ate Napoleon yafaddi. Musajja yali musomesa yali mu kiroli bamuyita okero. That number get up in my class. Don't come back in my class. Never in your life to come back in my class. Never even coming near my class. No more here. Chinagora kusomanya nkulekerawo n'ennyini wakisukka. Mukatale. Ntandika okutambula okutaala. Ejjukira nali nazannya dda okuva mu 86 awo nawo nazannya. Yali muweereza ku radio ya CBS okuva lwe yatandika mu mwaka gwa 1996 okutuuka mu mwaka gwa 2015 Ebyafayo n'asalawo okuyingira ebyobufuzi. Abadde ali mu bizinesi y'okutunda obuwunga nga yalinako ne TV eya B24 eyavaawo oluvannyuma. Embeera ya street kwe yayigira okupambana ensi era bwe yali ku puroguramu y'omuntu w'abantu ku Bukedde TV yagamba nti yatandika ebyokuzannya katemba mu mwaka gwa 1985. Yasooka kuzanyira mu kibiina kya Black Pause eky'omu Gavendugwa kyokka n'avaayo mu mwaka gwa 1994 ne batandika Diamonds and Symbols nga line Ashraf Semogerere. Okuva yagamba kyava ku mukama waabwe okugaana okubatongoza nga takkiriza nti bakuze. Bwe twatandika ebibiina bibiri. Diamond and Symbols yatandika mu 1994 nga tuba mu Black Pause kubanga Ndugwa ne Gavendugwa yagaana okutulukogonaizinga as grown-ups n'abantu abakuze n'abantu abagenda okubeera ab'amaanyi. Mu kuzannya katemba kwe yava okukola bandi y'okuyimba eya Diamonds Production eyaleeta abayimbi abawera oluvannyuma bafuuka abamaanyi mu ggwanga nga Ronald Mayinja, Geoffrey Rutaya, Mr. Semakula, Silver Kyagulanye, Maria Mondagire, Martina Ngume, Angela Kalule, Rebecca Jingo, Fred Maiso, Fina Masanyalaze n'abalala. Kyokka afudde akukuluma nti bangi bayambye kyokka bw'amaze okubasitula ne basalawo okumwabulira. Kati abadde musajja tatya loose era ng'amanyi okulumba abayimbi ebitategerekeka abadde alumiriza okubonoonera omulimu. Tukujja bujjo okuwakubye akayimba kamu napata ku Ssebo n'enkola ntya ewunye bannange omutwe gunnuma biki ebyekisirusiru rubbish. Twagala abantu abalina wax. Bwekiri maama bwekiri era sisobola kugamba nti kati wano waliwo abaana abalina wax. Naye omuntu alina akayimba kamu alina ennyimba nti ate nako kaalina yakopye kakoppe. No originality at all, no originality, no creativity. Rubbish. Ayimbye ennyimba eziwerako ezinamujjuukirirwako okuli tuliye tetunnakuta banka y'ebyama abantu bazibo abanako Dimitiriya ne tetunnakuta lwe yayimba mwaka gwa 2020 ng'asaba ekisanja ekyokubiri. Mu kulonda kwa 2016 yawangula ekifo ky'omubaka wa Lubaga South ng'asiguukulula John Ken Luchamuze. Yayitirira mu kagwa Solida wadde nga baddakkiriza mu kibiina kya DP. Kati abadde agamba nti mukyala we Anna Matofo balina abaana 6 naye nga bamaze naye emyaka ejjulira ddala 25 okuva lwe yava mu Paalamenti ebiseera ebisinga abadde yeeriira ssente. Katonda kyabadde annyaga abadde ankuziza nga ninaku ssente. Gamba nga sirina mukadde konna akagenda kulebeeta muntu yenna. Katonda akuwumuze emirembe ensi ejja kusubwa nnyo Kato LUBWAMA. Abasawo abali mu kugezesebwa